butereevu mukwano gwange nkwaniriza ku Jika Media ensibuko ya mawulire. Gwatanaba kuwanga subscribinga, genda maaso subscribinge, likinga, commentinga, tusobole okubanga temunange tutambula fenna. Kakati gwe mukwano gwange ampuliriza ebiva Ekasese mukwano gwange byo sibirungi. Enamba y'abaana abafudde yeeyongeddeko era nga bano baweze 40. Ebiriwo kizuuse nti abazigu bano oba abatujju bano aba ADF babadde mu kitundu kino eky'Ekasese okumala ennaku 22. Bano nga babala pulaani yonna, nga babala engeri gye bagenda okubanga munnange balumba essomero lino, era munnange zabadde kireeyo ssaawa eyo gye tukooyera bwe batyo ne balumba dormitory z'abaana ab'obuwala. Era bano we batuuse munda batandise muganda wange okusala abaana nga balinga abasala ebisolo, ate we kyatuuse ku dormitory ez'abaana abalenzi bano munnange babomingiddwa era kizuuse nti n'abakoseddwa bangi ate nga abalala muganda wange bawambiddwa era nga ssaawa zino emikono gye balimu si mirungi. Mukwano gwange gwe ampuliriza ku muwendo gw'abaana bano abafudde munnange 41, abaana 22 bano basaliddwa busalwa nga nkoko. Kibinyo bino nno byatuuse mu matu g'omukulembeze w'eggwanga His Excellency Wabulwa Museveni, era ono agenze mu maaso n'aweerezaayo munnange Minisita ow'ebyenjigiriza yatuuseyo dda mukwano gwange okubanga alaba biki ebiriwo era byatuusewo bitya. Njogera ku mukyala Kataha Museveni, oyo nno nga ye First Lady ow'eggwanga Uganda gwe njogerako mukwano gwange. Era muganda wange njogera bino owuliriza, ennyonyi zazze mu bwangu nambiro, njogera ku chopa ne zirabika nga ziddusa abaana abasobodde okubanga basimatuka ebisago bagende maaso n'okubanga bajjanjabibwa. Wabula ekyo kitegeeza ki? Maybe kikolinga for security alert mu ggwanga Uganda. Naawe munnange olaba omuntu mu kitundu kyo nga tomutegeera bulungi, oli waddembe okubanga munnange olipotingako eri poliisi oba okumubuuza kyayagala mu kifo ekyo mu budde obwo singa abeera mu kifo ekyo mu budde obukyamu. Wano gwange ye omukulu Jose Chameleone olunaku olwaleero yabadde performingako wali mu ggwanga erya Jamaica era wali mu Kingston, era Jose Chameleone agenze maaso ku mukutu gwe ogwa Twitter naposingayo ka video akalaga nga aliwo ku museum. Musajja mukulu ono yagenze ne mutabani we amanyiddwa nga Aba, era ng'ono ye first born we n'omukyala Daniela. Jose Chameleone yasobodde n'okutuuka wali kubijja we baziika Bob Marley. Ono yali raga mafini, ono yali akuba reggae nga moka. Okwo nno kwakuli n'omukulu amanyiddwa nga Lucky Dube. Abo benyiza okugambako mukwano gwange abamu ku bakabaka abamanyiddwa legendaries abali bakuba reggae nga naawe owulira ennyimba zaabwe nga zirwanirira omuntu wa wansi. Actually they were somehow more politically inspired by many people. Bob Marley omusajja oyo kigambibwa nti yafa mu mwaka 1980. Era ono kigambibwa mbu yali si muyimbi kyokka wabula yali fowatera. Ono yali mulaguzi ng'ayogera ebirijja n'ebiribeerawo. Kale kyewuunyisa naye nga kituufu. Jose Chameleone tukuyozaayoza munnange okutuuka bulungi ate tukusabire okomewo bulungi because munnange eby'ennaku zino si byangu mwekanga bwekansi ng'omuntu nga mawulire gatambula, naye katukusabire okomewo bulungi. Wabula eyo nga tuvuddeyo ye omukyala Irene Nsale avuddeyo n'ayogera ku bibadde bimutambuzibwako mbu ono ayina olubuto. Jjukira emabega kaawo ebifaananyi byafuluma, ono yali aperformingako wali e Kololo, wabula ebifaananyi ne birinkinga nga biraga nga olubuto
Bino byalaganga olubuto lw'omukyalo ono lwali luyiseemu ekiraga nti yali lubuto, wabula ono amaze n'avaayo n'atwitinga ku mukutu gwe mugattabantu n'ategeeza bannayuganda beebale munnange okumuwa olubuto lw'abadde talina, era n'abategeeza ekituufu ekiriwo nti talina lubuto. Guno mulundi gwa kubiri ng'ono avaayo ne yeegaana olubuto. Tetumanyi oba abeera kusse bukusi oba ayinamu gastric ulcers, tetumanyi, naye nga n'emabegakaawo twavaayo ne tulowooza nti ono ayina olubuto naye tekyaliwo. Wabula kyewuunyisa nnyo okuba nti ono ku myaka gy'egyo emito aba afunye olubuto, because abayimbi abasinga tebatera kwagala kuzaala ng'obudde bukyali, era tulabye abazadde era omuziki gukyankalanamuko okuggyako omukyala Rema Namakula oyinza okugamba nti ye ali successful yadde nga yazaala abaana babiri balambirira, naye olaba nti wakuba oluyimba lutambula ne lumovinga oba osanga eddoboozi ayina ddungi. Eyo nga nkugyeyo mukwano gwange ye comedian amanyiddwa nga Sammy, ono nno nga yeeyita Sammy the Might Family. Ono munange embeera gy'alimu si nnungi yadde n'akatono, nga kigambibwa mbu yaweebwa obutwa, wabula abasawo bagezezzaako kyonna kye basobola okunoonya ekimuluma kibuze, era nga buli lunaku obulwadde bwongera kuba nga butabuka, wabula ebyo nga bikyali awo ye baby mama oba mukyala wa Sammy ono avuddeyo n'ategeeza nga waatali musajja wa buvunaanyizibwa. Sammy yasanga omuwala ono ekayunga, era mwana muwala ono famire yavaayo n'emulwanisa olw'ensonga yali akyasoma era yali mu senior 1, wabula nga omanyi abaana omwana muwala yagenda mu maaso ne Sammy. Mu kugenda mu maaso waayita bbiri omuwala ono ng'afunye olubuto, wabula Sammy yasobola okuba nga adduka obuvunaanyizibwa. Oluvannyuma lw'omwana okulaakulamu yasobola okusasula taamu ezisooka ebbiri n'asasulako ebintu byasobola, wabula okuva olwo taddangamu kubaako na kyaweereza kyonna. Kitegeeza ono yalekerera obuvunaanyizibwa bwe nga taata, era mwana muwala ono agamba Sammy si taata mulungi because yadduka obuvunaanyizibwa bwe ate nga nze namuyirawo omubiri. Mwana muwala ono amannya ategerekeseko nga Kyomuhendo Monique, era nga ono agamba butuufu abayimbi nedda. Ono si yasoose kubanga munanga complaininga Bruno K byaliwo twabiraba, naye gye byaggwera bamala ne bategeeragana. Butereevu mukwano gwange nyongera okujjukiza nti obadde ku Jika Media ensibuko y'amawulire. Watanaba kubanga subscribing gera maaso subscribing olabike nga temunange tutambula ffenna. Nsaba Mukama Katonda abankuumire mweraba. Sinnawakanyako bukulembeze bwa Bobi Wine, ekyo sisobola kukikola, and I'm proud of him. I'm proud of him. Naye temunziba mumwa, temuziba bantu mumwa, temuvuma nsi eno, temuwemula nsi eno, temuwemula nsi eno Uganda, kuba ebintu bino bigenda kusigala ku record. Nze bwe mba nakoze mistake gye njagala mujje mumbulire nti wano wasobezza. Naye ebintu by'okuvuma abantu abakulu, muntu alina emyaka 75 n'omukakanako n'omuvuma ng'ovuma omuntu ajja grandi wa somebody somewhere there.